babuuzaako mwena gye musinza okubanga mutulaba amanya n'eddoboozi nga bulijjo yenze King Smith okubanga kutuusaako kalebule olugambo pokopoko amawulire agakwatagana ku baserebu bamwe wano mu kibuga Kampala East Africa world over kasitaga bamawulire mbeera nina okubanga nzija nenga kutuusaako kasitaluba lugambo kasitabeera serebu nenga njagala okukangulagiretinga mwana mulenzi amanyiddwa nga Daniel Kaluuya okuva ate wali mu ggwanga lya America ng'onono bamuzaalira mu ggwanga lya Britain naye ng'ate Munnayuganda mwene Musoga mwene ono yafuddeyo wangula echa best supporting actor wali mu Oscars no ze movie awards esinga yondooza obunene mu nsi yonna era nga zibeera mu ggwanga lya America era nga yono Munnayuganda asoose okuva ne Busoge waffe Daniel Kaluuya okubanga awangula award eno banono bazadde be bagenda nako okubeera mu side zere Britain ebbanga mabegako emyaka nga 35 emabega ne bamuzaalira eyo n'abeera nga alina obutuuze bwe Britain naye nga ate bazadde be origini yaabwe yawano ennyini ewaffe Uganda ate nga musu wali ebusoga omwana yabuuka bridge edinda abeidinda mukoba ki muwazira muli stede mbabuuza kwa teri bange awo ennyini ngokirawo ku Nairo Avenue awo mbabongako nnyo kimanyi mutulabanye. Thank you so much for watching abo kupaaka awo eyejinja namwe mbabuuzako mbagamba kyemukola kyamaanyi nnyo. Thank you so much for the job era nga munange Daniel Kaluuya ono isi y'omu ku baddugavu asoose giwangula wawula okuva mu East Africa mwana muwala amanyiddwa nga Lupita yasooka kuba naye ng'agiwangula era nga nayo yawangula mu movie emanyiddwa nga 12 Years of Slave ng'eno yali y'abaddugavu era nga yalimu abasajja ab'amaanyi ennyo mujjukire muno naye yawangula olw'okuba nga yakola ki yazannya bulungi nnyo era nga naye yawangula wali ekya best supporting actress kati yazzeko kiwangula okuva mu East Africa ng'ovudde Kenya yabadde Munnayuganda era ng'ono amanyiddwa nga Daniel Kaluuya njagala omukongulagiretinga Kensuso n'okongulagiretinga bonna abali mu movie industry oba movie fraternity era nga twagala nze ngamba UCC bwe mbeera nga muliyo nga mupulaninga kukola ze twandiise nga Uganda Film Festival Awards abantu bembe mmina okuleeta si balala mulekerawo tuleetera abazungu etamanyi the people that we can't associate with bring us the people that we can typically associate with nga Daniel Kaluuya Lupita Nyong'o people from here oshegedde batusomese batubulye movie industry bwetambula batuye how they've made it how they've broken through okulaba muno ate babeera nga bakola ki nga batuuka kusanga eryo so aba Uganda Tourism Board namwe bakubira omulanga mulekerawo kati mwaleta Econ mu Senegal mwagalamu abatourism ambassador lulimu atuletera simanyo no Guy Kanye West tetwategera byakola muletera abaana baffe nga bano mubateekemu ssente oshegedde nga mwana mweta Eddie Kenzo kati mulete Daniel Kaluuya mulete abantu ng'abo oshegedde basobola nga bakola ki batunda tourism sector yaffe eyawano because if you don't use our people they will end up being used by other people so for that case abantu ba Uganda Tourism Board omukulu Kiwanda wali olese Mama Awards nezigaana kati leta abantu ng'ano ba Daniel Kaluuya ekitumi kiteekemu ssente wegate ne UCC mukiteekemu ssente so kubanga kinga kitambula obanga kikola malidadi sana munange sibo kaboka abantu batuse kusa ebintu ebinje nnyo mu East Africa mu Africa bangi nnyo era etandika obogerako nyinza okutabamalayo naye nga njagala okongulagiretinga mwana mulenzi Daniel Kaluuya. Thank you so much for representing the country. Thank you so much era nze ngamba ng'emulawe baali batandise okwesirwaza nga bafufa nga baganya okuwa omwana omu UK yazanyira mu Man City nga baganya omwerinya limva mutwe baganya omuwa citizenship. I think Uganda Museveni bayo muwe Daniel Kaluuya double citizenship aberenga mu Britain ate nga Munnayuganda awedde emirimu musindike ne passport mugetinge in touch ne bazadde be mugetinge in touch n'abantu abamukwasaganya ba agent be so that ekintu kino tukiteeka ku level ekola ki ku level eddako because we've seen so many talents wano mu Uganda nga zivaawo ne zigenda mujjukire doctor asinga okuba nga alongoosa oba okukola ku byobutwa mu ggwanga lya Kenya Munnayuganda tovola muno Bannayuganda baddukirayo nnyo tovola muno Besigye agendayo tovola muno Bobi Wine bamutwalayo tovola muno Elias Lukwago bamutwalayo n'omukulu Segirinya gyali newankubadde nga gakaaba gakomba olw'obulumi bwayita musa abantu we bato we have a lot of talent wano mu Uganda naye because the government hasn't come out okulaba muno developing talent zino okulaba muno ate eziteekamu akasente zisobola okuba nga zirepresentika because n'abafufa nga bagamba abaana abaali bagenza representing eggwanga tebagenda bateerawo special program yakutuula bibuuzo netunuulira abantu banengamba kale ddala look at these fools Musonyi wokyogera look at these people they can't even kuteekawo naddala ekitongole kya UNEP temusobola ku approving abaana bano
ocho kwali ne mwana wa bebe ku chance nayi pagala bebe ku sira muwagira ne ko namuwagira yavayo nayomba because this is the thing abantu bali bagenze ku representing agwanga nshekere nnyo bakoze bawangude baletedde Uganda emidali bayawanise Ugandan flag up high there ne mugano battle special program man what's that so awo ngende okubanga ntandikira amawulire gonna kwa bairo naye nga omwana mulenzi Daniel Kaluuya kangoleko ko kuifaananyi bye gwata mumanyi ongere omwetegereza filimu eyamuwangusiza sindala bagiyita Judas Kiss no Judas in black Jesus in Judas face something like that Judas in black Jesus in Judas good case munsonyiwe erinya livudde mutwe naye nga sogenda ku Google notekamu mwana mulenzi manyidwa nga Daniel Kaluuya ojja kuotegera naye nga mwaba mujjukira yazanyako mu filimu manyidwa nga ya Black Panther no Black Panther ngendo ya featuringamu mwana mulenzi abantu bangi nnyo besaagala kwogerako naye nga yoyo eyali ayambadde ebintu ebinene ng'ayina ebintu mu face oyo mwana mulenzi Daniel Kaluuya so kyeyo kayoka yakuzanyira ne Slim Queen era mugende muzinonye naye kakolawe ku bifaananyi bye omwana omusoga omwene abe obusoga bulayire obusoga nga tuyinza okugamba nti obusoga kyakabi nnyo big up upon yourself katugere wa mwana mulenzi Daniel Kaluuya muleke ku bigimu ku bigambo byayogedde n'ebifaananyi ngeri tukumwe we're going to be coming back with so much more news. Don't go away.